munja. Salamu alaikum. Next on the mic is Dora Moses from Uganda. Yingire no munda. Ojja tulengere eno. Yingira mu kisaawe munda. Abe baganye bayongerero.
amawulire mu express Abe jimbo jinyweze Wana nakitegedde bengana okujja ne kamera ngambisuubira kwatawo nga Golola Moses of Uganda, the whole temper, Roku Ambassador, huyo. Kama msilikeko, muulize Golola Moses, the whole temper, former world champion, intercontinental champion. Leo marusema tunayami wangu sego, kagamba benga na kana, yenga the lion, the jungle. Abaye wonde Musilikeko tulirize Golola na yogera. Tulirize Golola yogera. Tugenda kupima, adema kupima. Tugenda kugoberera oda. Kuba Rusiya asokako, abala basooka ku minzaani. Then kugeko abaseebula ne opponent we. Golola nesema ko bagenda osembayo. Ye oda. Ya, kana musilikeko Golola yogere. Ya. Yes. Bannamawulire ne bannabyamizannyo okwetooloola eggwanga lyonna amannya gange ye Golola Moses of Uganda, the champion. Twagala okwebaza Katonda ayinza byonna olunaku olwaleero abantu omukolo bagamba omukolo gwa kitiibwa. Omukolo gwa kitiibwa muwe ekitiibwa. Mujja kuzira nga bapima bagenda kujja ku face off awo. Bagenda ku face off awo mubalinde gaabo. Twebaza bannange mwenna abakuŋŋaanye olunaku luno, bannabyamizannyo mwenna tubeebaza, baganda baffe mu nsonda zonna. Olunaku olwaleero olwokutaano olunaku lulungi lwa jjuma. Assalamu alaikum. Twebaza Katonda atonda obulinzi buli kantu atuwadde ekisa. Essaawa eno ebigambo njagala mbikendeeze, naye nga nsooka okwebaza Katonda. Essaawa eno yakuyita the Lord of Warrior to come and empower my hands. The one who prepares my fingers for the battle is going to strengthen my legs to stand straight. When the ring bam bam, we are going to know who is the champion. I am more than ready. After my master kicked the shit out of my body, now I'm feeling so much stronger than before. Ladies and gentlemen, twebaza Hajja Miss Kibondo. Omukolo guno gw'amaanyi. Muliko ebyemizannyo okuviira ddala ku makya, basketball, omupiira, ebikonde, era ng'ensambagere ffe tugenda okukigulawo. Mujjukire kino ekisaawe ky'abanzirwanako, ekisaawe ky'abalwanyi. Naffe tulina omukisa okubeera nga tuli part of kubanzirwanako. Njagala okubategeeza baleferi baffe batugambye bagenda kujja bali mu kkubo. Era essaawa yonna bagenda kuba weebali. Twebaza bannaffe ababadde batambuza kickboxing mu saidi. Omuzannyo gwaffe guno yongera okukubiriza paaliyamenti emanye nti omuzannyo guno gwabavubuka. Era bandibadde boogera nnyo era bayogera nnyo ku nsonga ya pulezidenti okubeera nga yatujjako certificate. Ffe abamu Mukama Katonda atuwadde ekisa, omuzannyo gw'ensambagere gutufudde champion, gutuwadde amannya, tufunyemu ebironyi bingi. Twagala tulaba abaana abato nabo nga bafuuka nga ffe.
so tukubiriza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubeera nga certificate ya kickboxing agita tuddemu okutambuza omuzannyo guno. Certificate egenda kuyamba nnyo omuzannyo gwa kickboxing guyamba nnyo abavubuka okubeera nga tebabeera batambuufu. Omuzannyo gwa kickboxing ye business era njagala His Excellency amanye nti abaana baffe bangi nnyo ababadde mu muzannyo guno nga balina essuubi ery'okufuuka champion, nga balina essuubi ery'okufuna essente. Twagala gavumenti ezzeemu omugabizi w'ebadde egaba kubanga kigenda kutuyamba abaana bano abavubuka abato okubeera nga bayingira mu by'omuzannyo. Twagala kutuyambe tuleme kubeera nga twenyigire mu bya politics, leka ebyemizannyo bisigale nga bya mizannyo. Era tusaba ne National Council of Sports eri General Secretary twagala kitunulemu okulaba nga bakomyawo kickboxing ku budget kubanga tufiirwa kinene nnyo eri abaana abato. Tuwadde ekisa tukuze. Twagala n'okukubiriza abo bonna abatambuza kickboxing muleke tubeere kimu tusobole okulaba nga omuzannyo guno gugenda mu maaso. Kickboxing tagenda kukoma ku Gola Moses, kickboxing tagenda kukoma ku Uma Lusemata. Twagala n'abavubuka abalala bagende nga bali presenting eggwanga nga Uma Lusemata oyo bwe mulaba. Uma Lusemata nze namusangako e Thailand Phuket nga ye muddugavu yekka aliyo era bwe natuuka akolyewo ekigambo ky'okusiima abalwanyi. Kyannaku nnyo nti His Excellency tanaba kusinkana ku balwanyi era tubadde tukisuubira nti wano agenda kubeerawo. Your Excellency tukulwana abavubuka bakukwatira eddala bwe batunuulidde okulaba nga bakola era tuokola batikatibona abavubuka bekola bakutuuke nga bakubaddeko abantu. Lwa nsonga emu twayinanga kirabu zimanejinga abavubuka kati kirabu tezikyaliwo, kirabu tezikyalina ssuubi. So tukubiriza sipiika okubeera nga ayita Ministry of Sports ne National Council okulaba nga banoonya kiki ekyaleeta omuzibu certificate yaffe okugibwawo. Lwa Katonda n'ensi yange Mukama Katonda nyabawo omukisa. Amiina. Asoka ku minzaani nabbi ababiri ebyangu mu maaso gwasooka ku minzaani nabbi ababiri Haji Juma nsembelako mu maaso wano. Haji Juma nsooka nabbi ababiri ejamasatu Flavia Babiri